Oluvannyuma lw'okuva mu kalulu k'ababaka ba Paalamenti mu Februari w'omwaka guno, waliwo abantu abataamatira na byava mu kulonda. Ng'etteeka bwe liragira nti omuntu wa ddembe okwekubira enduulu mu kkooti, waliwo abagenzeeyo okufuna obwenkanya. Olunaku lwajjo 19 lubadde olunaku olusembayo ku abaagala kubanga baleeta emisango egikwata ebyava mu kulonda abakulembeze aba Paalamenti. So olunaku lwagendedde okuggwawo nga Civil Division yafunye emisango 11. Civil Division ebadde ereceiving emisango kuva mu Kampala n'emiriraano, naye tulina kooti endala kooti enkulu eziri mu regions. So wiiki ejja tujja kuba nga tufuna ripooti okuva mu kooti ezo okulaba petitions meka ze twafunye, tulyoke tupulaninge okudeployinga abalamuzi abagenda kuba nga bazikolako. Karemani anekoddeyo abamu ku bebawazeewaze okubatwala mu kkooti. Civil Division ya High Court mu Kampala wano yafunye emisango n'agambye emisango 11, naye emu kwezo waliwo petition eya omwami Nyanzi gye yaleese ng'awawaabira Oweekitiibwa Honorable Nsereko n'Electoral Commission. Waliwo petition eya Kawempe nga bawawaabira Oweekitiibwa Segirinya n'Electoral Commission. Balina ennaku 6 okuva emisango egyo bwe bagifayiringa mu kooti kubanga bamaze okuba nga bawaayo ensala yaabwe mu petitions ezo. Etteeka liwa ennaku 6 okubanga emisango gyonna giwuliddwa era ne gisalibwa kyokka omuntu wa ddembe okujulira singa kkooti emusazaamu. Kino kitegeeza nti singa wabaawo okujulira mu musango gw'ebyokulonda, eyawangula mu musango wakugenda mu maaso n'okulayizibwa. Kkooti bw'eba esazeewo nti ayayitamu si yali alina okuyitamu n'asalawo okujulira, aba asigala mu Paalamenti okutuuka kkooti endala bw'eba esazeewo eya Court of Appeal. So asigala ng'ali MP okutuuka kkooti eyo bw'enaaba esazeewo omusango. Ababaka ba Paalamenti ey'e11 baakulayira mu Mmeeyi w'omwaka guno. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.